akasango katono kumbira even n'olwaleero kyemba ndowoozaako nti muganda wange Aruna yajja mu bintu by'atamanyi era by'atajja kusobola kubanga bwe ntunuulira olunaku lwe nekkiririzaamu nga mmanyi nti abanvuma n'abantekanga akazi katyuni ku social media bawera n'omutwalo kati bwe ngamba okulopa buli lunaku oba okunyiiga kitegeeza omutwe gujja kukola ki gujja kufa kubanga ate oba nansinga President Museveni nsi byendabako bye bitono naye bingi naye nga siwiddeko gwakola ki naye kati bw'abanga akyasobola okubeera wano n'abeera nga simanyi banvuye mu katuuni mpulira nsi nja kusiba omuntu kiba kitegeeza era kati oyo musaasidde ajja kumaliza nga tugenda mu kalulu nga n'akalulu tekannaba mukolako kintu ajja kugenda omutima gwesibe bagambe nti Aruna yagudde eri naafa kubanga mu byobufuzi ng'oli mu kunoonya akalulu mu mitwalo ameka kumbi mitwalo ameka be bantu kuliko emitwalo mingi nnyo kubanga kati bwe ntunuulira mukono nga bweri ayinako ka percentage katono akamwagala kuba tasobola kuwangula akalulu kitegeeza abatamwagala be bangi kali banatandika obeera nga bakola katyuni okuvuma omutwe teguufe nga tonagenda naku poliisi yanga poliisi olunaku olwayo singa mu biseera bino tuli byabufuzi etteeka lyo weeriri tulimanyi naye ku ssaawa zino tetumeza ebyobufuzi bw'ogenderaku ekyo simanyi fiber something ebyo bateekako nti bamu oluvumira omuntu ku social media n'ebirala kati ku ssaawa zino buli muntu nabyabufuzi yeesimbye ne bagamba balope ebisango gye bajja okusangawo kitegeeza poliisi eyinza okuva ku nsi yonna emisango gyonna mu nsi nagino negigiremerawo naye kiba kitegeeza nti poliisi eyinza okukola ogwayo kubanga musango musango wabaawo alopa naye nze ndowooza ku ssaawa zino munnabyabufuzi ayinza okuyimirira n'atandika okulopa nti gundi yanguye mu katyuni ye kikuluma ki kyotaakola nze okunkuba n'ongamba nti ninga embata nga sirimba takinnumirawo okujjako nga ayagala tutegeeza nti owali omugenge tofunyirawo luki lugalo nga bye bayogedde nga bituufu bwe biba si bituufu kikulumira kuki funa batuvuma ne bankuba omutwe ne banteekako nti ndi mbizi kati kinnumira kuki muntu nga nze nannyini kikwata ku nze ekintu ekyo kitambula ng'amafuta go gwakikulembedde bye kitambula kati era ebyo ebyokulopalopa omanya nti yalopalopa kubanga kiri mu ggwe akati bweotunuulira ng'ebintu ng'ebyo nga bigenda mu maaso olowooza byonoona kampeyini zaati ensi etunuulira ani nti oke oyo akyali bwatyo bambi akyali bebi bagenda kuvuma oli simanyi yebiki y'omwana Semugenyi olowooza biri ku mutwe gwa Semugenyi nze nga nzikiriza omwana omuwagizi wange ng'agenda nti nalopya omusango kubanga senyo nga bakukoze kati bakankola katyuni mmeka nze siina bawagizi nga nkeera ku makya nga bagamba nti nga nze nkeera ku makya nosanga nga pulezidenti Yoweri Museveni nga bamukozi bamukozi naye nyini mulaba nti amanyi ategeera nti abo nabo mbe tukulembera mwebali oba kitegeera tosakira mujja n'okulembera disitulikiti y'Mukono n'obeera nti bonna bonna okutegeera level yemu okimanya nti ojja mukulembeze ng'okulemberamu n'abafana batya era kikulaga obukulembeze bwo nti osobola okugumiikiriza b'okulembera bonna mu level zonna otandika oba ng'okwatira obusungu ku ssaawa zino mu byobululu olaba osiba ono osiba oli osiba oli era kiba kikutegeeza n'obukulembeze bwe bukola ki kubanga kikulemedde okutegeera nti abantu b'ogenda okulembera nabo kikuwadde ya district kiga nti abo tugenda okulembera sala magezi okuharmonizinga abantu b'ogenda okukola ki okulembera ne okujja bakozese institution zaffe ennungi ensobi kubanga ekintu kino olaba nga poliisi eyagala kukozesebwa ekozesebwa kati omusango ng'ogwo gwetagisagama mukulu ajja agambe OCCID w'Emukono naye bambi olaba nga waliwo ebizito kubanga waliwo abakozeseddwa so smokinga waliwo something fishy ekiyinza okuba nga bambi waliwo influences ezimu ezagala okwonoona institution yaffe otherwise I can't rule it now nti kituufu naye nange nga nkozeseza obwongo bw'omuntu ndaba ng'ekyo ssentebe wa disitulikiti y'Emukono ali ku poliisi okuva ku makya ne wabanga OCCID taliiwo deputy OCCID waali okufuna bondi ddembe lya muntu abantu waliwo ogamba nti omuntu asoma kiba kitegeeza nti olwa akantu naye kandabe essagala kirulinga awo tukwe kibanga